bwe bantemulanga temugezanga ne munziika temugezanga ne mukaaba musonga busonzi na mumekinga suwa omulambo mugutuusa mu State House. Mumpulira kye mbagamba ate kino njaga mukiwulire bulungi mumekinga suwa mumutuukako ne mumugamba gulye kwagaana okugulya nga mumulya. Kyagulanyi bw'awangulwa wa president mukama amubeere naye waliwo obulemu obw'amaanyi era bw'anajja e Masaka mugende mumuwulirize mutegeere agenda yeefaanana etya. Bennakawulirako abazze e Masaka nga banuupu babatumye empuuga naye empuuga nga muvule temunfuna ababavu ku ngalo. Kyagulanyi yakola ekibiina ky'ebyobufuzi nga ye nuupu. Kyagulanyi yakola n'eggwanika ly'ebyobufuzi. Oba kitegedde Kyagulanyi bwajja wano yakola ekibiina ky'ebyobufuzi nga ye nuupu. Kyagulanyi n'akola n'eggwanika ly'ebyobufuzi. Naye nga si yagenda okulikola wabula abali babamukooyo bano mukyawa oba baali bategedde emizannyo gyabwe nga bagenda likola ye DF. Mu kibalo kya Kyagulanyi yamanya nti mpuga bw'amujja wano n'amuzza ebbali mpuga agenda kukola DF. Agenda kukola ekibiina ky'ebyobufuzi. Kyagulanyi director yakola eggwanika ly'ebyobufuzi kati ye DF. Buli afa mu byobufuzi addawa mu DF. Kyagulanyi Sakwali akola bannabyabufuzi. Kyagulanyi atta bannabyabufuzi. N'atasobola okuttera n'akuzuukiza ne bwakusanga wafa. Njagala nkuwa example yaba Bedi Bwanika yali yafa mu byobufuzi. N'amuzuukiza. Peter Bakaluba Mukasemukono yali yafa mu byobufuzi. N'amuzuukiza. N'amupikamu omukka gw'ebyobufuzi n'amuzuukiza. Naye eyafa aba yafa kuba oyogedde Peter Bakaluba Mukase. Si abadde C5 mukono. Era yazzeemu era n'afa. Mulimbo yazzeeyo mu ggwanika. Anti Namboza alina kye yabuuza n'agamba omusajja ono nga tumaze omuwa obulamu obw'obufuzi. Mumpeeyo ekifaananyi kimu ng'azzeeko ku kitebe okubriefingamukko mukama we nti bino weebiti bitambula. Era kye ekyamazima nti abantu abo ebiseera ebisinga alemerayo kati tekeebulizaayo era kyovula ne Bedi Bwanika. Kati tekeebulizaayo gundi yani oli Waduri yali afudde mu byobufuzi. Yali afudde ng'agenze ekitegeeza abafudde kiba beto muleka n'afa. Paulo Mwiru luutu eno Kyagulanyi amuleeta mu by election Mwiru bw'atuuka 2021 aleka Kyagulanyi agenda mu ANT. Mwiru yaddayo mulimbo naye luutu eno Kyagulanyi ate agenda muzuukiza amuzze. Ge gamanyi Kyagulanyi galina anazuukira ajja kuzuukira. Bwe bantemulanga temugezanga ne munziika temugezanga ne mukaaba musonga busonzi na mumekinga suwa omulambo mugutuusa mu State House. Mumpulira kye mbagamba ate kino njaga mukiwulire bulungi mumekinga suwa mumutuukako ne mumugamba gulye kwagaana okugulya nga mumulya. Omuntu ateekamu ne ssente ze ajalabe Kyagulanyi nga omulabye Busiya n'agula omujozi ku ssente z'omujozi gw'ebiri ekitu. Kati omuntu aguze omujozi okuli ekifaananyi kyo kabonero keebuziba akalaga nti ne ku lunaku luli olw'okulonda ne bw'anaasanga omukadde atasobola agenda kulonda agenda kufuna ppiki emutwala alonde. Eyo organic support nkulu ekisooka teggulwa kyakubiri tebagisikira kyakubiri tolina woyinza giyayaanira eyo Katonda yagikuwa. Omanye ebintu by'obufuzi bino bizibu nnyo asinga okubimanya ate si aba omulonda akadde ako. Olwaleero gye n'omugisha muntu guligole yandibadde abantu Kyagulanyi balina mugisha muntu yabalina.
gwe toddangako n'okyebuuza abantu Mugisha muntu baali Kyagulanyi baalina Mugisha muntu yandibadde abeera nabo singa twali tugenda Makerere kubisoma Mugisha muntu yandibadde n'abantu Kyagulanyi baalina ne mulimu ekya Katonda naye Katonda bw'akuwa amanyi ge bayita different power agombadde nziyanga onyonyerako ebbanga ddene obuyinza obwo tebugulwa Katonda yakuwandako eddusu n'ogenda n'ekyo oba togenda menyeka nnyo mu byabufuzi njagala nkubulira nti Kyagulanyi asobola okukuba kampeyini laleeye ku miliyoni 3 General Museveni yeetaagawo buwumbi 8 buli lunaku. Nana Herbal Mouthwash lyeddagala ettuufu lyennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda e Bulaayi okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa Lugalambo ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku screen yo. Focus 360 the final channel kwoli nga bulijjo tubeerawo kubanga tubawa updates analysis ez'omulembe era olumu ne tukuweerezaayo ne life stories but today tulina omugenyi mupya but nzize mulaba consistently nga ndaba alina value addition gy'asobola okubeera nga atugattako nga the final channel n'otugattako mu mbeera abasinga gye muyinza okubanga mutegeera so nkusaba mukulu osooke weeyanjule simanyi oba tugenda kozesa lya professor era batukozesa oba era sebo naye nga sineeyanjula njagala kwebaza bwebaza nti ekintu kino kyokola bavubuka banno bali eri bakwata content gwe sinza yita nti mubi naye atagattako biseera bisinga naye kino ekintu kyokola okuwaffa omukisa naawe okumira okutunda omutima ng'enkoko emira ensanafu n'ogamba nti kokwate content ono ennaku zino abasinga gwe batya nga ne TV mainstream media zityo kikola ekyamazima olina okwebazibwa. Amina. Abatulaba n'abatuwuliriza amannya Joram Sengendo professor ni mwana wa mu kibuga wano ne mu kyalo wonna mbaddewo basebo ne banyabo. Era ndi musanyufu nnyo muganda wange okumpa omukisa guno eno gwe nali njayanira okunkyaza ku mukutu guno sebo. Amina. Sebo. Oluusi obu message butera okujja nange njagala okwogera kana ogenda kwogera ki naye esimu wetuukira okukubira ddala mutuufu ebyokwogera oba obirina bwekiri oluusi esobola okubeera nti ebeera timing omanyi buli lunaku olukya waliwo omukisa ogweggula oba waliwo eddoboozi epya erijja lisobola okukyusa okusinziira ku bigendererwa byoyo akwata content kati nze nakulaba ku TikTok is very hard contacting omuntu but thanks to Mukiibi Hope namulaba ne mugamba omusajja oyo mwetaaga kubanga obwongo obwo alina obugabanyako naffe so olunaku olwaleero tugenda kwatuna mu nsonga ez'enjawulo onzinziremu mu ngeri ya kiprofesa nga bwe mbadde nziraba bulijjo tugenda kutunulako ku nsonga eri e Masaka eyo waliwo omuvubuka yabadde mu kanzu yaawo ya neve blue awo wetyo oba alina ekibuuzo kye yabuuzizza ab'ebitiibwa muli ow'ekitiibwa Mpuuga ndowooza n'ow'ekitiibwa Bwanika ow'ekitiibwa si honorable yababuuzizza nti temwesimbyeyo kuba president pate yammwe terina gwerese kuba president wabula mulemeddwa ate okuvaayo okutulaga ani gwe tuba tusimbako essira ku mulundi guno era naba reference nti bo yabadde nnyo ku Bwanika nti ku mulundi guli nga Bobi Wine ajja wagamba Beesiga aveeyo ayogere era n'omuteeka nnyo ku nninga n'agimuteekako n'amaliriza nga ku mulundi guno ababuuza tulondaani era ebibiina ebyo bitaleese ba presidential candidate lwaki ebigamba nti biri ku opposition lwaki olowooza biremeddwa
okujja okudikkira eyalinga ani gwe biwagira mu race eno mu bantu omu bali 86 esebo kankati it's a two-man horse race kati okutemera amangu mu kibuuzo kyekyo ngenda sooka nkuzeeyoko emyaka 5 emabega esebo nti wetuva mu kalulu ka 2021 General Museveni yasalawo n'amanya nti Kyagulanyi besi ye esinga eri mu Buganda ate kino njagala nkikubula okuva olwaleero nti amanya agasinga ag'ebyobufuzi amanya agasinga agakola abakulembeze gali mu Buganda wano wetuli kati General Museveni kye yakola kyali kimu yali ayagala atemeteme support ya Kyagulanyi eri mu Buganda ne kati kino njagala nkikuzeeyo ke Kenya mu 1968 nga Jomo Kenyatta senior yafuga waliwo omusajja bamitanga Tom Joseph Odhiambo Mboya Mboya yali ava mu ggwanga lyerimu ne Jaramogi Odinga senior kati mu budde obwo nga Kenyatta senior atandise okukaddiwa n'okkoowa yamanya nti waaba taliiwo Odinga senior yagenda okwata obukulembeze kati n'asalawo amunafuye ewaabwe gyava mu Nyanza mu Luwo Nyanza naye yakikola atya nti Kenyatta senior yajja n'akwata Thomas Joseph Odhiambo Mboya n'amukozesa byolaba General Museveni byakozesa Mpuuga wano olwaleero naye gye kyaggweera nga Tom Mboya alowoozezza nti nno obuyinza ate bagenda bbuwa ye era yamaliriza Kenyatta asse Tom Mboya lwaki amutta mu 68 Mboya we bamukozesa okunafuya Odinga bagamba olunaku lumu yagenda n'ayita Mboya n'amugamba we bali maliriza nze bagenda kukima ggwe kati baatuuka n'ekiseera okukola ssemateeka agamba nti President waba taliiwo ng'afudde kuba ekyamazima Kenyatta yali mukadde ng'essaawa yonna ava mu bulamu bw'ensi eno Kenyatta waba taliiwo Secretary General wa KANU yafuuka President wa Kenya abaddako kati Tom Mboya n'agenda n'asaba wa Secretary General bwa KANU yeeteeketeeke naye Kenyatta yagenda okulaba nga Mboya naye asukulumya amaanyi afunye mangi yagenda mu UN ye Ethiopia mu Addis Ababa nakola speech ey'amaanyi yasinga ya mukama we Kenyatta bwe yadda waayita ennaku 2 ne bagamba bamukubidde amasasi ku supermarket kati ekyali e Kenya ne wano General Museveni kyali agezaako okukola yalowooza nti General Museveni kyatamanya nti abeetolodde Kyagulanyi si ye Kyagulanyi kino njagala nkikubulira olwaleero nti ekyamazima kunze naawe ne Kyagulanyi kennyini ne Kyagula kennyini akate yeemanyi Kyagulanyi ebintu byakola nkigamba bulijjo abantu si bya muyimbi kati General Museveni yalema okumanya Kyagulanyi ky'omutuufu gwadiiringa naye yalowooza nti asobola okukozesa Mpuuga n'akabinja konna aka DF n'abaali abamu UID eri bennyini kakongoliro okujja okunafuya Kyagulanyi wano era gavumenti emaze ebbanga ddene ng'eteeka ssente mu ekyo nejasula kuba nti Kyagulanyi yatusinga businzi kumanya Mpuuga n'amukwata ku nkoona nga bukyali naye enkola gye yakolamu okujja Mpuuga okumujja mu Nuupu n'amuteeka ebbali nekyo njagala nkikubulwa leero nti Nuupu Kyagulanyi yakola ekibiina ky'ebyobufuzi nga ye Nuupu Kyagulanyi n'akola n'eggwanika ly'ebyobufuzi oba kitegedde Kyagulanyi bw'ajja wano yakola ekibiina ky'ebyobufuzi nga ye Nuupu Kyagulanyi n'akola n'eggwanika ly'ebyobufuzi naye nga si yagenda okulikola wabula abali babamukooyo bano mukyawa oba baali bategedde emizannyo gyabwe nga bagenda likola ye DF mu kibalo kya Kyagulanyi yamanya nti Mpuuga bw'amujja wano n'amuzza ebbali Mpuuga agenda kukola DF agenda kukola ekibiina ky'ebyobufuzi Kyagulanyi indirect yakola eggwanika ly'ebyobufuzi kati ye DF buli afa mu byobufuzi addawa mu DF kati ekibuuzo omwana oyo kyebabuuza abasajja abo kyabadde technical nti ebbanga liri babuuzanga Kizza Besigye nga balowooza ne Kyagulanyi bagenda mukozesa nga bwe bakozesa Besigye kuba wakati wange naawe Mpuuga ne banne bakozesa Besigye ojjukira mu 2016 bamuddukako ne bagenda bamama Mbabazi Besigye n'abeera mu kampeyini yekka kati ekyo Kyagulanyi yakirabuukira toyinza mukozesa mu byobufuzi byano toyinza mukozesa Kyagulanyi n'omalako naye kati bagwa mu katego ke batamanya Kyagulanyi ke yabasetingira Kyagulanyi akimanya nti tukiwe buwiikadde tuvudde mu kaluka 2021 wakati wange naawe Mpuuga yatuuka ekiseera nga akyuse nga buli kyolabira ddala omuntu awakanya mukama we era kyali kiseera buseera okutuuka okweyoleka n'ebiriwo olwaleero nti Mpuuga yali tasobola mmalako na Kyagulanyi Machiavelli atugamba never outshine your master olina omanya obuyinza gye buva olwaleero wa Kyagulanyi essakwali akola bannabyabufuzi Kyagulanyi atta bannabyabufuzi
n'atasobola okkuttera n'akuzuukiza ne bwakusanga wafa. Njagala nkuwa example yaba Bedi Bwanika yali yafa mu byobufuzi. N'amuzuukiza. Peter Bakaluba mukase mukono yali yafa mu byobufuzi. N'amuzuukiza. N'amupikamu omukka gw'ebyobufuzi n'amuzuukiza. Naye eyafa aba yafa kuba oyogedde Peter Bakaluba mukase. Si abadde sifa mukono. Era yazzeemu era n'afa. Mulimbo yazzeeyo mu ggwanika. Anti Namboza alina kye yabuuza n'agamba omusajja ono nga tumaze omuwa obulamu obw'obufuzi. Mu mpeeyo ekifaananyi kimu ng'azeeko ku kitebe okubriefingamukko mukama we nti bino weebitu bitambula. Era kye kyamazima nti abantu abo ebiseera ebisinga alemerayo kati tekeebulizaayo era kyovula ne Bedi Bwanika kati tekeebulizaayo. Gundi yani oli Waduri yali afudde mu byobufuzi. Yali afudde ng'agenze. Ekitegeeza aba afudde kibabbe tomuleka n'afa. Paulo Mwiru luutu eno Kyagulanyi amuleeta mu by-election Mwiru bw'atuuka 2021 aleka Kyagulanyi agenda mu ANT. Mwiru yaddayo mulimbo. Naye luutu eno Kyagulanyi atagenda muzuukiza amuzze. Gega amanyi Kyagulanyi gaalina. Anazuukira. Ajja kuzuukira. Okay. Kati abantu bangi nnyo waneena bakola ebintu ebyewuunyisa. Naye Kyagulanyi enjesa gyayise ebyobufuzi wano olwaleero yeewuunyisa. Abadde akyaludde okuva etwafuna obwetwaze. Ekyo njagala nkigambe olwaleero nti obwetwafuna obwetwaze mu 62 mu Uganda olwaleero tulwana kibata secondary liberation. Okwefuga okwokubiri. Kubanga ekyamazima tetwefuganga oba kyobadde oba okimanyi tetwefuganga. Twefuga independence. Omuzungu yali wano. Ensonga ezimu ezatwala omuzungu ze zino. Omufirika obuteyagalira mu ttaka lye. Ng'ettaka abazungu batwala kyere. Ennaku zino tekiriiwo. Wekiri. Ensonga ezatwala omuzungu eddembe ly'omuntu yali linnyirirwa nnyo. N'olwaleero weeriri. Omuzungu yalirinyirira. Nti obuyinza bwali mu bantu abatono abazungu n'abaddugavu abamu. N'olwaleero bwe kiri. Kati mu Uganda tulina okugenda kimeta secondary liberation. Kati Kyagulanyi we yajjira okuva etwefuga tetufunanga secondary liberation. Linaffe Abafirika ffennyini tulina okuddamu ate twenunde ku Bafirika bannaffe. Kati Kyagulanyi wajjidde. Ate ebiseera ebisinga eggwanga eryo ligenda mu secondary liberation. Ensi eyo ebeera mu buzibu obw'amaanyi obutagambika. Kati Kyagulanyi we yajjira nga ebigenda okugenda ku bibegaabye ng'opposition leader byali bingi. Ate nga bizito okusinga Mpuuga ne Bwanika. Ekyamazima tuli wano Kyagulanyi ayinza okuba amala olunaku nga talowooza ku Mpuuga na Bwanika. Naye bo nga tebasobola mala ddakiika. Tebasobola. Kyagulanyi yabagwamu nga bukyayi n'amanya nti bano bakolera jjajja. Ate nabo tebakyayinza kukyegaana. Mawu yavaayo olunye n'agamba nti abo tuli nabo. Ate ekyamazima nkuwulira kagenda bubeera bwezikadde. Naye Mpuuga olunaku lugenda kukya aveeyo yeesowoleyo agambe nti ndiwo NRM. Ate nga kigenda kubaawo tusabe busabe bulamu. Ate Bwanika. Bennyini nina gwe nali nkigamba luli nti Mpuuga ne Bwanika n'embwa tekamwa n'abalala Museveni n'afiira waneeno. Bakaaba amaziga mangi okusinga Muhoozi bw'akaaba. Bakuba omulanga gw'amaanyi okusinga oli bw'akaaba nti ono bamufunamu nnyo bamaze ebbanga nga balya mu ngalo ze. Kati bye byobufuzi ebiri waneeno. So obukambwe bwe boolesa nga babuuziddwa ebibuuzo. Nti kati muwagira ani? Bo ne bagamba ffe gwe tuwagira atule ku kifuba. Naye katulinde Kyagulanyi asooka ajje wano mu constituency. Bw'avaawo muddemu mubuuze ekibuuzo kye kimu. Kaki ke babala? Kati akondooza bayisa buyisa budde. Ekyamazima Abakyayina balina olugero nti bw'olaba ekintu ekikaaba ng'embaata kibiika amagi ga mbaata kitambula nga mbaata yeeba mbaata. Ekyamazima otuba nga tubuuzayo myezi 2 oba gumu n'ekitundu okugenda mu kalulu. Tosobola kugamba nti essaayo tomanyi ani waakulonda. Toyinza kugamba nti tomanyi ani waakulonda. Nti okyalinda weetegereza ki nga luli teweetegereza. Kati abo webaba tebalina Kyagulanyi bateekwa balina General Museveni. Bakolera eri bagusambira eri omupiira bagukyusa obuufu bakolera eri. Kati ekyo tulina okumanya. Era nkiwa ensi ekitegeera. Ate abantu ba bulijjo abo boolaba si basiru. Teri lukiiko lwali tudde nga lwa bannayuganda bonna ne batuula wamu. Naye abantu batuuka ekiseera ne bakkanya ku kintu kimu. Yadde General Museveni yaleeta Abaganda bangi bajje mu kalulu kano bakatabule. Naye nawe ku campaign trail okiraba. Tekyali abawabudde. Bamunyagwa gye baafiira teri amanyi. Ba Robert Kasibante teri amanyi gye bali.
kati ebyo Katonda yabisalawo bayirawo nakyo oyogedde nti bangi bajja esebo naye wetutunulira akalulunga bwe kali essaawa eno bwe kali esebo tekawezeza omwezi kati kawezeza omwezi akalu tukalabamu abantu babiri tulaba President Museveni incumbent ne Bobi Wine achalenjinga esebo abalala bano abali mu kalulu ate bondabanga abavuganya mwami Kyagulanyi statement zaabwe zonna oziwulira oyogedde ku Munyagwa obuzibu bwasinga kububa na mwami Kyagulanyi esebo Kasibante oyo simanyi Nandala Mafaabi ye yagamba nti wembate mwadde kalulu mukawe President Museveni like wachi kiri bwe kiti abantu basazeewo akasengejja kasazeewo kati njagala nkuzeeko South Africa South Africa yali efuna obwetwaze okuva ku bazungu waliwo abafirika abali bafuna mu bazungu era batayagala South Africa efune bwetwaze bodayo n'osoma nti wate n'okujja kwa Mandela tekwasanyusa abantu basinga kuba Mandela agenda okujja mbyofuzi bya South Africa waliwo baliwo abagundiivu nga olaba bampuga waneeno kati Mandela agenda okujja asanga abasajja bangi mwalimu Walter Sisulu mwalimu Bolivar Tambo olinenge jogambye Walter mbadde manyi Walter mukaako waliwo ba Walter Sisulu waliwo ba Chris Hani waliwo ba Robert Sobukwe bali basajja bamaanyi nnyo mbyofuzi bya South Africa kati Mandela agenda okujja naye mu bonna yali asomye ekitono Mandela yali asomye ekitono wayita nafuna na practicing certificate ku bw'amateeka mu by'amateeka emyaka gye yamala mu kkomera ayitayinza kusoma nga tannagenda mu kkomera yayita nagenda mu kkomera enembozi gye gamba ya 5 mwena paka mu 6 balabanga Mandela omuto balabanga Mandela atasaanidde kuba basinga balina ba professor Kulisani yali musomesa mulamba ku University Witwatersrand kati bajja ne balabanga onagera taking ekifo kyabwe naye enzija ya Mandela teri yatuula n'agamba Mandela yagenda okukwatira omuli gwa South Africa adonolwa abaddugavu ezimu kuffe tebiba mu busobozi bwaffe biba mu nteekateeka za Katonda olwaleero oteeka okuba gwe asinga YouTube channel ez'amaanyi oba gwe omu ku babloga abasinga mu Uganda naye mulimu guno gw'olimu ondaba nowe watandika nabo abamu bakivaamu bazina kaliyoki oba bamu balina gye bali eyo bookya nnyama ku kkubo kati gwe okubeera wano olwaleero si busobozi Katonda yakuwa olupimo ng'olina kubeera wano buli omu alina waali ne mu Uganda waneeno Kyagulanyi okujja bangi baamunyooma bangi balowooza nti Kyagulanyi talina maanyi gasobola taking on General Museveni naye ekyamazima etuukidde olwaleero Kyagulanyi ateeka okuba yemmere Kyagulanyi ge mazzi Kyagulanyi gwe mukka ogusibwa Kyagulanyi ye question ye answer Kyagulanyi kwe kuddibwamu kwa buli kimu mu byobufuzi bya wano olwaleero kubanga enjasa gyayesezaamu ebyobufuzi yeewuunyisa toyinza kugibuusa amaaso nti be yasangawo badde bamusimbidde kuuli bonna jjukira kuva mu ntandikwa bamunyagwabo bagambirawo nti oyo tetusobola kumugoberera ne munyagwa ateeka okuba gy'agenza akirozezzaako mu bantu nti ye alowooza amanyi ebyobufuzi ye omuteeketeeke ebiseera ebisinga batugamba nti bw'agenda mu bantu ate ayita bannabasirikale bayogereramu nti namwe mudde eri muwere mboogereremuuko kati byebyo ebyobufuzi ebiri wano olwaleero nti wano waliwo abantu abaali beekwata oludda oluvuganya nga balowooza lwabwe waliwo abantu abaali balowooza nti Museveni bw'avaako be baddako be bamawu naye lwakuba nti ye mawu kye yasinga ye mawu yasala busazi ddiiro n'adda eri n'ateegera kumpi neera naye kigenda muliirayo wammawu naye ateeka okuba buli lukya ateeka okuba asaba ssaala emu nti Kyagulanyi aveewo wekyamazima wakati wange naawe Kyagulanyi mu kujja wano abantu bangi abajja we baali bateekateeka okubeera peking order yagikyusa ekyo tokyayinza hadde okibuusa amaaso Kyagulanyi byakoze waneeno byanyiiza bangi abamu ne bakkiriza nga olaba baakana lugunda abo bakkiriza bamama mpapazi bo bakkiriza ne bagamba obudde obwaffe tebukyaliwo kati Kyagulanyi ne bana abamyaka 5 48 nkaaga be bakinga abalala bakyalwana abatakkiriza nti waali peking order yakyuka kuba oba oyogera ku Kyagulanyi myaka 7 emabega wali tosobola naliisa mukamwa nti lyerinnya abalindiridde omuntu ataaliwo n'akomawo olwaleero n'alaba Kyagulanyi byakola ekyamazima tayinza kukkiriza biriwo olwaleero tayinza kukkiriza biriwo olwaleero ku bintu Kyagulanyi byakola olwaleero ekyamazima nti ebyobufuzi alina waabitadde we bitaali ne bino byogamba nti poliisi batte kyakuba tiya gaasi biki Kyagulanyi ebyobufuzi yabijja mu maanyi
n'abizza mu magezi yagifula psychological warfare ate olutalo kasaluvaawo ne luva mu physical ne lugenda mu psychological abaalina empiki abaakuli mu maaso yabagenda okuluwangula kati Kyagulanyi yajja gavumenti wali mu maanyi n'egizza wano era ebiseera ebisinga waliwo omwogezi omu agamba nti olaba omuntu atandise okulwana kitegeeza amagezi gamuweddeko kati gavumenti bino byatandise ennaku zino byolaba ekuba abantu ekyaliwo jjo amagezi gagiweddeko eyo ye pulaani yokka gy'erina gyesigazza gwe kasola omuntu ng'atandise okulwana n'okkuba abantu amagezi g'okukola ebyangu gaba gamuweddeko kati oyo ye Kyagulanyi ti emyaka 7 yali tosobola muteeka waali olwaleero naye ka tulina okuddayo twebuuze yeesolosa atya najja n'akola bino byakola olwaleero ako kembadde njagala okubuuza yeesolosa abooka atya kyo eyo kati kyenjagala okubuulira najja mu palamenti n'amalamu emyaka 2 kitundu n'agenderawo wali ne mu kujja mu palamenti walaba okuyaayaana okwa saidi zonna waliwo akatambi nga nambooza amusikadde ku opposition nga nankabirwa naye amusika adde ku NRM kuba yajjanga independent abala atya empiki zino n'agamba nti kati wano sigenda kulwawo kuba abantu abo mu butuufu omuntu waayingirawo asobola okusimbirawo olukono because waliwo benefits ezijjirako kati okuyisa mu bwangu Kyagulanyi mu kujja wano eno alina kye yali alina fakiti ey'amaanyi etasangibwasangibwa mu bantu balala ekyamazima osobola okubaza nero ng'oli wakabi naye ng'obwakabi bwo tebusukka wali ku Prayer Palace kituufu oba okitegeera obwakabi constituency gyava kati okusanga MP kankuwa example kati ng'eya Nambooze ennaku zino yagezaako kikola ti Nambooze asala n'ayingira Masaka n'asala n'ayingira Busoga kati ne Kadaga fakiti eyo agirina naye kati Kyagulanyi kye yajja nakyo Kyagulanyi yajja ne kye bayita contagion effect yeti eryo nti Kyagulanyi leero naleese professor yamuwulira obupya Kyagulanyi nga bw'omulaba n'amawulire agamukwatako gasaasana galinga kankuwa example ya kirwadde kya ssenyiga Kyagulanyi yali asaasaana mangu nga namulabyeko obulabi akkiriza mangu eya bone disease yalina citizen composure nti nga bw'omutunulira ddala olabira ddala sita kati ate we yajjira okujja wano eno yali atuuse mu Abraham Maslow kyayita self actualization mu needs z'abantu Kyagulanyi yali waggulu eri kasumbuusa ako takyalina kye yeetaaga atambudde ensaagi mazzeeyo sente yaziraba muto ndi ku myaka 23 yagula emmotoka ya bukadde 600 emmotoka tezikyamulya sente tezikyamulya kati nga bw'aba asazeewo nti agenda kukulembera lutabaalo ebirowoozo ebyo byonna agenda biteeko oli mutuufu oba okitegeera Kyagulanyi agenda okujja ng'abali mu kifo ekyo abagendamu obulamu bwabwe ne bukyuka kufuuka bwa Kyagulanyi byalina emyaka 2 emabega kati ekyamazima boddawo olwaleero emmotoka y'obukadde 4 gwe MP gy'oyagala bakuweeyo 2 bodda wano olwaleero yali agivuga ku myaka 23 bwekiri bodda wano olwaleero n'obuuza ddala Kyagulanyi afaaki ennyumba agirina buli omu gy'aloota ne baminisita gye baloota emmotoka azirina ebyobugagga abirina oddawo ne weebuuza nti afaaki naye kati abantu abamu bagenda mu bintu nga kuba kuyitibwa eba calling oluusi kiba kitone nti calling tetumanya Kyagulanyi gye yatuula na Katonda ekyo Katonda yakigaba osobola okujja nga buli kimu okirina naye nga calling eyo y'obukulembeze togirina kati ekyo mpuuga kye kirungo kye batalina Kyagulanyi kyabasinga kkiriza gaana olwaleero Kyagulanyi nti n'abali mu gavumenti bennyini abasinga beegomba Kyagulanyi naye nga ebyobufuzi teyabisoma yagenda e Makerere n'asoma music we n'akola ebirala naye olwaleero yali ku mumuli yakutte omumuli yakutte ebbalubu yakulembedde olutabaalo kati ekyo ekirungo mu bannabyabufuzi kizibu kyakusanga kati oyo Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe twogerako naye kyakyembadde njagala okugamba nti olutalo we yalujja okusinzira we yalusanga n'alwongerayo kuba wakati wange naawe Dr. Kizza Besigye amaanyi gaali gamuwedde Dr. Kizza Besigye okutuuka n'agamba nti 2023 ku baloti kitegeeza yali akkiriza naye gwe weewuunye Kyagulanyi we yasanga abantu abo bonna n'abayoola n'abakuŋŋaanya mu mwezi gumu ate n'akozesa amagezi amangi nga kizibu okumanya gavumenti ya Kyagulanyi kyazzaako kizibu okumanya Kyagulanyi kyazzaako ali unpredictable olina kyoyogedde awo nti 2021 esebo
Dr. Kiza Besigye amaanyi gaali gamuwa. Obadde ogambye nti 2021. Yes sebo. Dr. Besigye teyajja mu kalulu. Yes sebo. Yali amaze okugamba nti ebyakalulu tebikola. Gwe mu explanation yo eraga amaanyi gaali gamuwedde. Yes sebo. Tudde bwe tutula ku TV, mainstream TV n'ebibuuzo ebibuuzibwa. Biraga there is a gap eriwo olw'okuba Besigye ali mu kkomera. Ate kati gaba gamuwedde gati yanga buli omu agamba Besigye abakuba abweru. Singa kati ekintu kika nnyo. Ekyamazima ne Dr. Besigye kennyini onnawo omunenyezaamu. Kyagulanyi yasinga okwetaagira Dr. Besigye mu 2021. Yali wabweru. Naye yagaana okujja yadde okwogera nti mulondaani. Yagaana omuwe ettaffaali alinyireko. Naye kati ekyo mu byobufuzi ate Kyagulanyi teri yamukola. Mu 2021 Kyagulanyi yali yeetaaga nnyo endorsement eya Dr. Besigye. Era yali wabweru. Bwe yeetaaga eya Haji Nassan Tegese Baggala Haji alagidde. Besigye n'atagikola. Besigye teyagikola. Kati ate ekyo Kyagulanyi kyamuwagala mu byobufuzi. Njagala nkubuulire na kino olwaliro nti ebyobufuzi eringa business. Waliwo kye bayita political capital. Wa political economy. Nti mu byobufuzi omuntu akula nga bwolaba business ewo gye watandika bwekula ti watandisa kakadde nejja mu kakadde kamwe emitwalo 3 neyingira obubiri neyingira 10 negenda mu kakadde 10 paka mu kawumbi. Kati n'ebyobufuzi bwe kiri ojja okulaakula mpola business olumu ekula olumu egwa. Kati Kyagulanyi political capital gwalina olwaleero ye kennyini yeetandika from scratch tolina kugamba nti ono yamuleeta. Kati ate waatuuse kimuyambidde ddala. Kyagulanyi asobola okuva e Kampala n'agenda Arua n'akola laale nga yekka yaliko. Nga talinaako waddemu. Talina kasiyano wadduliweeyo. Kati ekyo mu byobufuzi kikuyambira ddala. Nti obudde buba butuuse osobola okufuuka kingmaker w'eggwanga lyonna. Nga tolina akuba ku mukono yadde. Sabagamba nti obutabaawo bwa Besigye. Babeera just balina kye baagala oyisaawo. Baba balina kye baagala kuyisa. Kubanga n'obutabaawo bwa Besigye tebulina kye bwayamba. Kyagulanyi yagenda mu mbeera yaliwo yonna. Najja n'ababaka ba Parliament omusa abagenda mu 6. Nga Besigye wali wabweru ng'ate tamuwagidde. Ate nga ne Besigye we yabeererawo atabo teyabafuna. Ekyamazima boddeyo n'ogobera byonna series ezibaddewo. Oyinza okulowooza nti Kyagulanyi byofuzi byawo yali alibaddewo emyaka egisukka 10. Naye ekyo nange ennaku zino ngenda nkigula. Nalina bwe nali nkigamba ku ghetto structure. Eya General Damulira. N'Emmeja Kuteesa. Ekyamazima wali ozzeekaawo nawe n'okyebuuza ennaku zino bagenda mu ghetto nga bagula abaana. Naye Kyagulanyi gundi ya ghetto yagitandika mu 2004. N'afuuka ne ghetto president. Naye kati kitegeeza constituency agirina. Yalina okwolesebwa okwekyo. N'ate kimuyamba emirundi 2. Nti Kyagulanyi ebyobufuzi yabijja ku muna byabufuzi ngola Besigye nti babeeranga ku ye yekka na Ingrid. Kyagulanyi olutabaalo yarugabanya mu bifo eby'enjawulo. Ate nga n'olutabaalo gyalugabanyizza lugenda kumuyamba nti General Museveni alina kuluteekamu ssente. Okugeza ennaku zino bonoona obukadde 350 buli ku ghetto gye bagenda nga bateeka ssente ezo mu ssako. Nina akanduko ke nali ndaba. Esebo. N'ogamba Kyagulanyi we yali atandika political party ye oba niyo Pure People Power. Yamanya abantu b'ensimbudde nawo mulimu ab'okugulwa. Gwe n'ogamba n'ategekawo ab'okugulwa ng'era yakitegeka nti bano bomba akuteereddewo osobola okufuna ekyokukola. Bwe kiri kati njagala nkuwa example nti njagala nkuwa example ya lutalo mu lutalo. Kati woddayo n'osoma entalo omanya engeri gy'olina okukwatamu ebyobufuzi. Mu 1368 waliwo olutalo wakati w'aba Kasitira n'aba Portuguese. Kati bakasitira balumba aba Portuguese. Kasitira be bavaawa? Nabo bava mu Portugal. Nabo bava mu Portugal. Okay. Bakasitira bali bava mu Spain, ku nsalo ya Spain ne Portugal. Kati balumba aba Portuguese. Kati mbisa biri ebyedda bazimbanga ze bayita zi fortress. Nga gubanga gukaso. Mwebekwekanga. Ne bagala bigeti. Kati bali bajja ne balumba bano. Ne bakola kye bayita siege ne bajeetooloola. Ne bamanya nti bano bagenda tuuka baveeyo ng'enjala ekola ki? Ebaluma. Kati omu ku jeno yali akulira baneena be baali bawambye baali basazeeko. Yakimanya nti engano gye balina oba emigaati gye balina kigibamazaako wiiki. N'abagamba fe abadde nga bali ekyemisana ekyeggulo n'ekyenkya tugenda kutandika kulya omulundi ki? Gumu.
naye nga bakwatamu emigaati eminene ne bagikasukira bali abali ebweru. Obo kitegeera abali ebweru batya kati bali abali ebweru bali babasazeeko ababakuuma baagala okubatta. Kati bali balowooza nti bano emmere gye balina era ke bamazaako n'emyaka ndi nyingi nnyo engeri gye batandise okukatusukira ki emmere emigaati batandise tuwa ku mmere era bali trivinga ne batambula ne bagenda naye nga eyo yali psychological warfare kuzanyira ku bwongo bwo kategedde nkategedde ekyo Kyagulanyi akikola emirundi mingi nti ajja nakuteerawo embeera gwe ey'okwonooneramu ssente ekyo yasooka kikola ku bayimbi yalookinga General Museveni n'amulookingisa obwongo bwe n'amulowooza nti abayimbi bali abalala b'amaanyi okwenkana ye ate ekitaliiwo naffe kennyini tukimanyi tukirabye ne mu kampeyini zonna tubalabye abali ku sayidi emu nga bayimbi bagenda ne bayimbira abantu abazze ne balemwa n'okuwuba adde omukono kati ekyo bwe yavaawo kati ennaku zino ne badda mu ghetto ne balowooza gy'alina amaanyi ne bagenza okugenda mu ghetto nga Kyagulanyi olutalo yalujja mu ghetto n'alutwala mu kyalo ali wansi mu kyalo ddala ku bantu gyali kati baligenda ate okuddayo mu kyalo ng'ate ero Kyagulanyi mu ghetto ate akomyewo nga ne bano bennyini nnyini ssente ze baabawa baazirya zaggwawo kati mu byobufuzi olina okuba nga opponenti wo omufisiza obudde n'abwonoona omufuula bize mu nsonga ezitaliimu opponenti wo tolina muleka ng'alya buli kiseera ali free olina omukulyetingirawo ebizibu abisolovinge naye nga atagenda kukwata mu nsawo ye ekyo Kyagulanyi akikoze bulungi n'akimasitalinga anyway nga tweyongerayo esebo tubadde twavudde eri mu babitiibwa esebo waliwo ow'ekitiibwa Sseggona esebo ennaku zino kampeyini zazikuba mu ngeri ya njawulo azikuba mu ngeri ya kuyomba mu ngeri ya kugamba nti nagwe mbadde ensomesa nadduka lwaki ab'ebitiibwa ku mulundi guno we wandisuubidde nti ab'ebitiibwa bano babadde balina akafaananyi ke basiiga aka Buganda nti bo basindikiddwa Kabaka barepresenting eddoboozi lya Buganda ekikubuuzisa nti Kyagulanyi alina ekintu kyakoze mu kampeyini eno genda ku malaalo g'Obote ffenna twali tugamba awo omusajja talinnye mu katego k'abasajja naye olina wanyonyodde nti agenda mwakyoli n'akubalaale kati nga talina wadde agenze naye kyokka ate n'ava n'eyo n'ajja wano twamulaba ng'agenda e Butambala nga yakava ku ntaana y'Obote ne tulaba Omuganda bw'ayiikira Kyagulanyi twamulabye Jay Kawempe leero emukono kiraga nti kiri ekifaananyi kye baasinganga Obote n'Abaganda Kyagulanyi bakiyita demystifying yakijjawo embeera yeetuuse etya nga n'ebitiibwa abantu balinga abagamba bannaye ebitiibwa birabika byaggwawo kati Kyagulanyi okujja wano alina ekintu kye yakola abasinga kye baabuusa amaaso Kyagulanyi selection y'abantu abasinga be yajja nabo yali eyibuusibwa yalina ba Edi Muto omusazi w'enviiri ng'alinako ba Nobert aliho alina ba Sensa Mbogo alina ba Full Figure kati mu luzungu ekyo bakita proletarian revolution nti omuntu wa buli okwagazisa abantu ba bulijjo ekyo olina sooka bafaanana bw'obafaanana yensonga lwaki yagenda nga mukatale n'ali emmere n'agenda n'ali akakomando kati abantu olina sooka bafaanana bw'obafaanana n'okulyetinga awareness conscience levels zaabwe ez'okutegeera n'ozirinyisa nga ziri waggulu kati ekyo kimuyambye ku nkolagana ye gy'alina n'emmengo oluusi etali nnungi nti Kyagulanyi ye Muganda asoose okubanga akubagana ne Katikkiro aliko kubanga Katikkiro tamwagala Kyagulanyi ali nasigala nga w'amaanyi nekino Kyagulanyi yakikola atya nti Kyagulanyi ekyo yakyeteekerateekera amaanyi ge teyagateeka mu banene amaanyi yagateeka mu muntu wa bulijjo wa wansi ate ekyo mu byobufuzi kikulu nnyo okubanga beesi yo ye mukazi asiika empuuta mu katale beesi yo ye muvuzi wa booda beesi yo ye mulimi mu kyalo beesi yo ye mukazi ayo kyakasooli ku kkubo abo yekowa eyo yekowa y'ebyobufuzi yekowa eyaddala naye gwe buli lwobeera kati nga olaba mpuuga nti emmengo banjagala naye ng'ate abawansi tobalina oba ogenda kukozesa ssente nnyingi okubaagala kati nekirala Kyagulanyi kye yajja nti yajja omanyi support eno ya mirundi ebiri waliwo gye bayita organic support ne inorganic support kati inorganic support gikansoka njikunyonyole yeno nti ogenda pangisa abantu obatwalo basasulu bambaze emijoozi bakuwagire eje ne Museveni naku zino kwe yadda ngali ne babbalamu be kati organic support yeno nga walabe Kyagulanyi Kawempe
omuntu ateekamu ne ssente ze ajalabe Kyagulanyi nga omulabye Busiya n'agula omujozi ku ssente z'omujozi gw'ebiri ekitu kati omuntu aguze omujozi okuli ekifaananyi kyo kabonero keebuziba akalaga nti ne ku lunaku luli olw'okulonda ne bw'anaasanga omukadde atasobola agenda kulonda agenda kufuna ppiki emutwala alonde eyo organic support nkulu ekisooka teggulwa kyakubiri tebagisikira kyakubiri tolina wenza giyayaanira eyo Katonda yagikuwa omanye ebintu by'obufuzi bino bizibu nnyo asinga okubimanya ate si aba omulonda akadde ako olwaleero gye n'omugisha muntu guligole yandibadde abantu Kyagulanyi balina mugisha muntu yabalina gwe toddangako n'okyebuuza abantu mugisha muntu baali Kyagulanyi balina mugisha muntu yandibadde abeera nabo singa twali tugenda Makerere kubisoma mugisha muntu yandibadde n'abantu Kyagulanyi balina ne mulimu ekya Katonda naye Katonda bw'akuwa amanyi ge bayita referent power agombadde nziyanga onyonyerako ebbanga ddene obuyinza obwo tebugulwa Katonda yakuwandako eddusu n'ogenda n'ekyo oba togenda menyeka nnyo mu byabufuzi njagala nkubulira nti Kyagulanyi asobola okukuba kampeyini laaleye ku miliyoni 3 General Museveni yeetaagawo buwumbi 8 buli lunaku kusomba abantu baliisa mmere kukola ki kati Kyagulanyi aba yeetaaga just sound system yokka na mafuta ate nga n'amafuta basobola okugamuwa kati bw'obeera mu mbeera eyo era gavumenti yali erowooza nti bw'esalako ssente z'ewa Nuupu Kyagulanyi kampeyini egenda mulemerera naye twatuukira wiiki ewedde nga Kyagulanyi akatambula disitulikiti 64 eno wiiki weggwerako agenda kuba ayingidde 9 agenda kuba ayingidde 9 kyokka nga General Museveni ana facilitation eyo yonna tannayingira na disitulikiti 58 kyokka alinako n'ennyonyi emubuusa n'atuukira mu budde neraala akubemu mu disitulikiti kati bw'obeera mu mbeera Kyagulanyi mwoli toyinza buteeraliikiriza gavumenti ne bano abalala abagiryamu bampuuga ne banne nti bwe yajja wano eno yakyusiza ddala ebyobufuzi n'abiteeka ye gy'ayagala olufungo yalukyusa ate Katonda n'ajja amuyamba amaanyi n'abeera nago omanyi mu byobufuzi kirala okubeera n'amaanyi ate kirala okugakozesa wabwe njagala nkubula olwalo wano wetuli singa amaanyi Kyagulanyi galina mpuuga yagalina mbuuza gwe ssebo singa amaanyi Kyagulanyi galina mpuuga yagalina oba Bedi Bwanika owakalevaako eno gwe mbulira ki ekyandibadde wano simanyi oza kyandibadde ki bandigakozesezza kubanga lwaki nkubuuziza nti bandigakozesezza buli omu akkiriza nti abasajja abo baali bagezi oba bagezi bwe batakazinda naye abantu ate bababuleminga nti amagezi gaabwe ate bagatonda era oli ajja kugamba mawu musajja mugezi nnyo bannaaye azze mugezi naye amagezi ge ate tagakozesa abantu kye basuubira nsereko n'abadde owa Kampala wakwata akazindaala ayogere nga tannavuma muntu otunula n'ogamba omusajja mugezi bw'atuuka okozesa obugezi bwe ate awo n'omwewuunya so ombuuza amaanyi Kyagulanyi gaalina senga bano be bagalina ninamu kiri ekibuuzo bandigakozesezza ki ekyo nakikunyonyodde nti amaanyi okuba nago kirala n'ogakozesa kirala naye Kyagulanyi akulaga nti mu maanyi gonna gaalina amangi bwe gatyo asigadde mwetowaze ate nayo fakita mu byobufuzi manyi bagamba nti power corrupts but absolute power corrupts absolutely nti amangi gakoma okubeera amangi kuggwe abamu beekanga nga ate ayise we yandikomye kituufu naye Kyagulanyi amaanyi agalina naye ate tageewulira era abasinga namboozi yakyogerako lumu nti oyo wa Kyagulanyi ogendayo n'akuleetera n'emmere n'ebintu najja n'abikutegulako walabye we wabadde Okolo something we yabadde mu Kalooje mwe yasuze waliwo omuntu ayinza okugamba nti obwo obulamu nabuvaamu kati ate sinza nabwesembereza n'ekyo we yali Madokolo kyali kitegeeza bingi nti ekyamazima akakabonero kamalamu abantu bangi essuubi Kyagulanyi kyandana wasuze na kakeeka naye kati olina okubeera n'obusobozi obutandinga events enkera kye yakola mu Arua olina okubeerawo ng'osobola ositula emitima gy'abantu n'ogiza gye girina okubeera eyo bagiyita individual brilliance omukulembeze olina okubeera role model w'abantu olina okuba nga mukaddeko okunafuwa gw'osembayo okunafuwa bajje ne bakikola nnyo mu magye gyasembayo okulinnya ennyonyi oba okulinnya ttanka
kati Kyagulanyi nasooka atwala abaana mugende oba kitegeera eyo fakita agirina bingi byakoze wano ebyali tebisuubirwa kati kankuwa ekyokulabira ku ky'abafuutu soja abo abasinga babayisaamu amaaso naye kyewunkiba olwaliro nti fuutu soja nga Nobert aliho amanyi Uganda empya bw'erina okubeera ate okusinga abasajja nga Bampuugo Bambwatekamwa kituufu waliwo yali akiŋŋambako luli nti ekyamazima abaana abo ne babakwata Museveni mutuufu nti omuntu adduka okuva emukono paka Njeru n'atuuka Iganga ku bigere abasoja yennyini luba lutalo oyo aba musirikale awedde emirimu nti ate kyonna takikola lunaku lumu nenkera n'akikola wiiki n'agikuba wali n'amalako omwezi ng'akikola n'agamba nti abasirikale ba gavumenti teri asobola kudduka kumalako wiiki n'olunaku olumu okukola ekyo kye bakola kati ebyobufuzi yabyagazisa abantu bangi era kyobulaba ennaku zino bw'oyita buli wamu nti omukazi asiika kabalagala yeesimbyewo ababboda beesimbyewo luli ebyobufuzi byabeeranga by'ab'amataayi bokka naye kati eyo yabijjayo n'abisembereza ddala kumpi ku bantu we bali jo wabadde Kawempe essebo lwali ya Kawempe wagirabye waliwo competition kati eriwo wakati w'abawagizi ba Kyagulanyi ani asinga okumulaga laavu oluvannyuma lwa Busiya Arua yonna gy'abadde atambudde essebo we yatuuse mu Buganda Kawempe yagikoze statement poliisi neevaayo negamba antu bano bali mu competition naye kayingidde Central Region katukalubyemu ku mateeka poliisi byavuddeyo neeyogera wabiwulidde tetukkiriza procession tetukkiriza ki why now kati era lwaki Kyagulanyi aresortinga ku kino n'atadda ku kiri kye bamugamba mu Electoral Commission kyolina okumanya ekisooka nekyayo akalula omuntu nga bamwagala akalulaavu akalukwewaayo akalukuwaayo akalumukwano gwenkomeredde kati toyinza gamba nti ku Museveni kiba kirungi abantu okutambula ku Kyagulanyi kibi naye kati kankuzeeko emabega nga tugenda mu kalulu kaneeno jeno Museveni yagamba nti tugenda Mawu yagamba nti tugenda beera n'akalulu akali silent tewagenda beerawo yadde atambula ekyamazima Kyagulanyi yasooka okutambula yali asoma mbeera disitulikiti mwe yasooka okugenda yali akola feasibility study ng'akyabala mbeera kati bagenze okulaba ekyasinze ndowooza okubabagula ekyali mu Arua wajja Museveni kati atuuse mu mbeera nga strongholds ze gye yali asinga amaanyi Kyagulanyi azisensedde aziyingidde ekyo wakiraba mu kuwandiisa bakansala naddala bakansala b'Erosithiri Kyagulanyi Nuupu era kuba yasimbawo bakansala basuka 2008 mu mambuka kati ekyo gavumenti bagikwata naawe nga tetegedde nebalinda kuba MP era kyovula nti ennaku zino batandise okukola bye bakola nti ate siginica yange newebuuza omuntu amanya ddi nti siginica ye bagenze okulowooza bagenda ne balowooza nti sente ze babadde nga bagaba ebbanga liri zonna zonna mu PDM n'ebirala nti Kyagulanyi bamumala amaanyi naye kyamazima Kyagulanyi tategeerekeka tomanya ddi lw'omulina tomanya ddi lwakulina tomanya ddi lwagenda kulaga maanyi ge g'amaanyi kyamazima tuli wano Kyagulanyi talina laade gye yakubye gye yewulira nti agikubye talina we yalagidde maanyi ge ga ku ntikko ng'ali ku kirayimakisi ye wonna waali yeekanga bwekanzi naye talina we yakubye laale n'agamba nti eno yekyasinze kati ebitundu bye bivuganya nga olaba Besigye we yatuuka ku kirayimakisi ye mu 2006 Kyagulanyi tanatuuka yadde ku akwota y'amaanyi g'alina ekisooka amaanyi agalina Kyagulanyi ne waba asazeewo okugamba nti agenda sula ng'atambula asibe ng'atambula obusobozi abulina amaanyi mu mubiri kino njagala okigolayo nti ebyobufuzi mukisa ebyobufuzi myaka ebyobufuzi budde na ssente kati ebyo byonna byonna Kyagulanyi abirina bw'ogenda mu ereka y'ebyobufuzi emu ku factory ezikola ebyobufuzi emmundu teriimu emmundu eyamba buyambi bya bufuzi kubaawo naye ate emmundu teriimu kati Kyagulanyi factory zonna zonna ezikola ebyobufuzi azirina kati gavumenti yalowooza nti akalu kagenda beera silent abantu tebagenda kwagala kalulu tebagenda kwagala Kyagulanyi nga bamwagala 2021 naye bagenza okwesanga mu mbeera nti amaanyi gazze nago luutwen gasinga aga 2021 amaanyi mangi era gavumenti eteekwa okuba waliwo yali aŋŋamba nti buli lunaku gavumenti consuming intelligence reports ezisukka 8 ku Kyagulanyi kati gavumenti yaka yazzeeyo ku drawing board emanye ekyamazima Kyagulanyi amaanyi agajjawa omuntu gwe twamma ssente atazirina bino byakola abijjawa
nekino nkigamba olwa nti obudde bwo we butuuka teri asobola kuziyiza budde bwo ng'oli mu biro byo. Kyagulanyi ali mu biro bye, yamanya nti bwe budde bwe najja tokyayinza kumuzza mabega, tokyayinza kumukwatako, tokyayinza kumukugira. Nabadde nkigambako wali nti Kyagulanyi yenkuba eyatonya mu ddungu ng'omusana gumaze emyaka nga gwaka. Kyagulanyi mmere yaweebwa omusiibi, manya abasiibi ng'asiibulukuka emmere gye bamuwa gy'asooka okulyako akaagala nnyo akamere ako. Kati Kyagulanyi emmere eyo. Kyagulanyi alinga omulwadde yali amaze mu kkoma emyaka 6 n'atandika nakwogera n'adda buzingulu. Kati ye level kwe yateeka ebyobufuzi bya wano. Campaign nga tumaliriza. Esebo. Campaign za Kyagulanyi mu Buganda. Esebo. Yabadde Kawempe, leero ali Mukono, addako waye kasooke noonye wano. Buyukwe. Buyikwe, Kayunga, then adde Jinja, then Masaka City. Zigwando za Saturday ku Masaka City. Yeah. Kati bw'oba okuba mu Kotoki what oziraba otya? Kyagulanyi wano waali oyinza oyita mu ffumbiro. Wano waali we wali obuyinza. Wano waali we wali obuyinza. Jo we yali e Kawempe polling station zaawo omuluka gwe Kawempe wano wali guli mu district 6 ez'abalonzi. Mu budda woze mu up country. Ale Butongo, Kweni na Kapiripiriti, na Biratuku. Population wano nene. Emitwalo 8 ejiri wali mu muluka gumu wali giri mu district 6. Kakitegeeza wano Kyagulanyi waali we wali obuyinza obutuufu. Okay. Era kyovulaba nti government eteeka okuba yazzeeyo ku square zero. Abadde balyanga ssente za General Museveni abamugamba nti mu ghetto kiri bulungi, gyo mu ghetto tewasigala baana. Okumanya Kyagulanyi ataninga tables around. Kyagulanyi bali agenda e Butambala. Yayita Katale na Tete. Jeno Damulira yaliwo ne Emma Kuteesa nga bagaba ssente. Abantu ne badduka ku ssente. Abantu badduka ku ssente ne badde eno. Naye ne baddayo ng'agenze baddeyo. Basanga bano banyiize ssente zaabwe bagenze nazo. Kati omuntu ali ku sseeryo erimulesa ssente ze bagenda okumuwa n'adduka n'agenda. Jeno Damulira bali mu Katale bagaba ssente. Bagaba ssente. Ne bawulira Kyagulanyi ayitawo. Baabalekawo. Ne balekawo ne ssente zaabwe tunaabasanga katusooke tulabyo Kyagulanyi. Bwe yayitawo ne baddayo basanga ne bano banyiize bagenze. Kintu kyekimu ekyali Arua, mpulira we yali Arua. Baali batuta Alien Skin asamba omupiira mu ghetto sport. Mu Arua, ekisaawe bano Alien Skin we yali ne Emma Kuteesa. Ekisaawe ate baali bakiganye Kyagulanyi nga bagamba waliwo simanyiri kiriranye essomero na ddwaliro. Kati bano ne bakibawa. Ne kati ne Kyagulanyi bw'abuuka ku ppiki. Yayita ku side eyo kati abantu bwe baawulira omusinde ne bava eno ne badda eri. Omupiira ne guggwa. Era we gwakoma. Kati eyo gye nagaye gye bayita contagion effect. Alina magnet, alina personal magnetism. Esika abantu okuva eri n'abaleeta gy'ali. Ate ekyo mu byobufuzi kikulu nnyo. Eba fakita nnene oba oyagala okulembera abantu. So ogambye wano waali we wali obuyinza. Waali we wali obuyinza. Era o government etandike kweraliikirira. Awo waali ali mu kyokero. Tanuulu. Obuyinza obutuufu we buli. Awo waali obuyinza obutuufu we buli. Kubulako Wakiso waneeno. Wakiso tanabako. Ate era n'ekya kyayagala okubula nti Kyagulanyi bali akola choice ya campaigning gundi yeyo program. Yamanyawo wogenda ddi nawo okugenda wa. Neddi lwe nino okgendawo. Kati buli kiri awo kibale. Masaka City. Robert Kyagulanyi ateeka okuba saagala ganti eri yamubalira naye weba yamubalira ateeka okuba mugezi ebitenkanika nti olutalo yaluza mu bwongo okusinga. Wakati naye program gy'otunula gy'olaba awo weebuuze nti lwaki Kampala yenna teyamukubye n'amumalayo. Tekikugira mu bwongo. Era kuba yandibadde Kawempe yandigambye nti kati tuddako Makindi eyo babiki. Naye akulaga nti alina we yabuuse ate agenze Masaka City. Oba okitegeera? Nkitegeera. Kati ebyobufuzi kino kye njagala okubulira nga tumaliriza nti ebyobufuzi biringa ekintu ekirala nakikunyonyedde political capital. Nti omuntu bwa atuuka ekiseera n'afaanana kyayagala. Kati Kyagulanyi olwaleero afaananira ddala omukulembeze mu ntambula, mu nnyambala, mu nneeyisa, mu komandi. Kyagulanyi bw'avaayo buvina atunula butunuzibwa. Namulabye Kawempe yavudde buvina ajjayo omutwe mu motoka. Ensi n'owulira ng'esiriira eggwawo. Kati obwo bwe buyinza ago ge maanyi ge batatunda. Amaanyi g'ebyobufuzi tegalinga maanyi ga kisajja. Amaanyi g'ekisajja mukazi we yekka y'agamanya.
ye omukazi yamanya nti obba wange w'amaanyi agenda lutu 5 se wasobola okwogerako ku kyalo okwo bagamba omusajja oyo muzibu nnyo naye amaanyi g'ebyobufuzi n'atali bba waagamanya nti ekyamazima akasajja kaaki profesa k'amaanyi profesa akatumaliriza esebo obadde mu Kampala esebo Entebbe Kampala mulimu abantu abataddeyo ebifaananyi babiri mulimu President Museveni yenooza takkiriza bakandidate balaba bonna kutimbako mu Kampala ne Erias Lukwago kiraga maanyi kiraga kutya kati akalulu tekawangulwa bipande akalulu ndowooza ekyamazima wano waliwo abantu nga ne batakuba bipande kikunyonyolemu katono Kyagulanyi bwe yajja wano eno ebyobufuzi yabifuula ebyebbeyi ate ebyobufuzi era n'abijjamu omukka n'abifuula ebya layisi nalukola mu campaigning trail eno ng'oggyeko posters ate ko baagera teeka million ezitasukkaana ayina n'obutakubya bipande nga Lukwago wabadde ng'akola yabijjamu omukka namboze ne watakubya bipande ebyobufuzi Kyagulanyi yabijjamu omukka kati wano olwo abaana beesimbye ku bwa kansa ne watakubya bipande era agenda kuwangula negwe buli lwaba muna byabufuzi nga ebipande ng'ate abaddeyo nga abadde serving incumbent ng'ebipande bisinga byakoze obungi omanya omunabyabufuzi wakunnyonnyolera nnyo tayawukana na musajja agenda mu looja ate n'asookayo mirondo na kombucha nayina gye drink bwe bitalibaawo aba yeetegekera olutalo sematalo kati oyo amanyi naye abatageesiga gwe bulaba munabyabufuzi ng'ebipande ebiriyo bisinga byakoze obungi oyo aba alina kyataakola. Okay. Esebo. Olunaku olwayo tubadde ne profesa. Olunaku olwajo tetwasobodde kuba ffenna twabadde mu kufiirwa na mukwano gwange Sekanjakko asinziira kata yafiiriddwa maama we. So olunaku olwajo twabadde mu kuziika era yensonga lwaki temwatufunye ne namba emu. Naye profesa tugenda kuba tumufuna ku nsonga ez'enjawulo musabye atuweeyo olunaku mu wiiki tujja kwogera tulabe butya tuyinza okukikola. Nga bulijjo Focus 360 final channel, we out. Omuwala boyfriend wunga yewandisa bwatalonda kyawe mbweyo abalenzi omuwala goyagala nga tafaayo kubikwata ku nsi ye oyo agenda kussa obwavu kuba tafaayo bigenda maaso. Baganda bange mbeeyo mulonde bwe mumala okulonda temuvaawo musigale nga mulinda akalulu kammwe. Njagala bakalangirire nga mulaba bakalangirira mu trading center bakalangirira muli mu city abasobola naddala abaana bazugu mukagoberere paka ku tale center. Twagala sinzirano okubalaga mwekolemu omulimu twagala akalulu ka pulezidenti tetwagala byabakama yabatubuulira temulindirira kulangirira ku rediyo tebagenda birangirira ku rediyo yemmwe kenyini mwe mugenda okalangirira tugenda kebalira buli omu abeere ne kaliculeeta buli omu afune kaliculeeta buli constituency tulina okumanya tetuwangudde ku buli constituency ku presidential level tulina okumanya ze tufunye ku president ku district level kati tugatekate district zonna bwena agenda okuwera ebbiri ez'ekiro nga tumanya awangudde mutandikirawo okujaganya nekiro kati bagambe abo abasirikale bemulaba akuba tiyagasa mukuba naye namala n'akaba kuba bamanyi tulwanirira bo. Njagala obakakasa abo nabo bali ku saidi yaffe ng'ogyeko buno bu house level bwe bakozesa obutonotono bumukibi n'obulala abalala bali ku saidi yaffe era bwe munalemerako mujja kulaba nga baze ku saidi yaffe nga bwe kibadde mu mawanga amalala nga bwe kyabadde Madagascar era bwe banadda ku saidi yaffe mubaanirizanga abo abatono abagezaako okwefula nti basobola okubatta
temubakirizanga kutta baganda bamwe, temubakirizanga kutta baana bamwe. Bali mutwegezaamu ffenna naye nabo batutya kuba bamanyi tumanyi gye babeera, bamanyi mumanyi nabo abantu baabwe. Naffe tuli baana ng'abaana baabwe, naffe tuli baba abantu nga babba baabwe, naffe tulina abakyala nga bwe balina abakyala ate ffe bangi. So njagala okubasaba baganda bange ku mulundi guno musaleewo ekimala kimala, musaleewo nti ekimala kimala. Mukiraba poliisi ya Uganda, poliisi y'omu Kampala yonna ekuŋŋaanidde Kawempe. Kati singa ab'e Kawempe bali bwe bati, n'ab'e Nansana nga bali bwe bati, n'ab'e Kyaddondo nga bali bwe bati, n'ab'e Lubaga nga bali bwe bati, n'ab'e Makindye nga bali bwe bati, ate awo tukyali mu Kampala, n'ab'e Nakawa nga bali bwe bati. Tetunagenda Mukono, tetunagenda Masaka, tetunagenda Busoga, tetunagenda Arua, tetunagenda Gulu, tetunagenda Koboko. Mmwe malirizanga mbagamba, tosobola kayanira ky'otawina, tosobola kayanira ky'otafunye. Bassebo ne bannyabo muveeyo mulonde. Twagala tujjeko Museveni nga ne pulezidenti owaffe twamutegese edda waali. Twagala tujjeko gavumenti ya Museveni naye nga gavumenti eyaffe tugiteeseteese. Bassebo ne bannyabo, bano abavubuka abato n'abakulu, bano ababwala abato n'abakulu be mulaba ndi nabo, yeyo gavumenti empya n'abalala bali mu mmwe. Sigenda kusobola kutuuka ku buli kinoomu naye nga bwe mwanneesiga baganda bange, nga bwe mwampa obuvunaanyizibwa obbakulembera ne mutukkiriza ne tubakolera ekibiina kya National Unity Platform, ne tujjanga mu maaso gammwe ne tubeebuuzaako, ne tuyiga mu lessons kubanga tulina bangi be twali twesize naye ne batutondayo, ne twekebejja bannanga akakiiko kaffe bagenda kekebejja era ne tuzuula abantu abatuufu. Era njagala obasuubiza ku mulundi guno abantu betwaleese, nze kennyini Kamwa Koogera yenze natunulira akakiiko k'ebyokulonda ne ŋŋamba mbalaba mupepete abantu ne balonda abantu be batuleetera abamu eyo mwasooka kubuusabuusa ne mugamba ate nga